We used to call it the barracks for fire-based soldiers and ghetto youths. And when we started the People Power movement, we transformed it into our first base, our headquarters. When, thanks to all of you leaders and our leadership, when we got our new headquarters in Kavule, we took a decision that we shall maintain this place as our foundation to make it our breeding ground for new leaders. And that's the idea that we have followed through up to today. We are glad that now we have a school of leadership. It was not a mistake. We were inspired by the great revolutionaries that came before us. Che Guevara said that the first duty of a revolutionary is to be educated. Thomas Sankara, who we idolize, said the enemies of the people are those who keep them in ignorance. Steve Biko, who was killed in prison, said the most powerful weapon in the hands of the oppressor is the mind of the oppressed. Malcolm X went ahead to teach us that education is the passport to the future, because tomorrow belongs to those who prepare for it today. Now, those are not just slogans, and we chose not to keep those as mere quotes, but to make them alive in our time. And I cannot be prouder to have this day, ladies and gentlemen. Friends, it is with great honor that I stand before you today as we witness the opening of our School of Leadership. Now, this is not just a school, it is a testament of hope, a place where our present and future leaders will be prepared, shaped, and refined. We want to equip our leaders with the knowledge and skills that would help them through the struggle for change, and also to empower them and enable them with the skills to transform Uganda into the country that we all desire after the fall of the dictator. We want to improve their understanding of our mission so that they can pass it on wherever they go, whoever they reach, with clarity and eloquence. As a national unity platform, we recognize the need of a new breed of leaders who are not only politically cautious, but morally upright. Ladies and gentlemen, our leadership school has opened its doors at a very critical moment in our history. You all know that political education used to be taught in our schools for so many years. It used to help our young learners to understand and appreciate Uganda's political history and the dynamics that have shaped our country into the country that we call home today. But yes, we all know that the regime recently scrapped off political education from the national curriculum. So opening the school is our humble contribution towards the bridging of the gap and to ensure that the citizens get the opportunity to learn, to lead, and to contribute to the political process of their country. Friends, on our way to a new Uganda, we must be guided by principles of integrity, transparency, and servant leadership. It is our hope and prayer that the leaders from this school will be true representatives. Pato Uganda omuntu wa wansi nate mbalamusizako baganda bange mwenna jemwangale bitunde byenjawulo jigenda jitya jemutuusako engalo akawungezi ka leero essaawa akawungezi ka leero ennaku z'omwezi ziri 11 omwezi guno ogw'omukaaga omwaka 2024. Yes, mbalamusizzaako mwenna baganda bange naddala aboperatingira mu area eno ey'okulaba nga tukyusa eggwanga Uganda, abali mu Uganda, abali mawanga ageetolodde ensi eno, abali ku lukalu lw'omuddugavu Africa, abali mu Asia, kossa ne audience gyentera okwogerako ennene awo eri mu Middle East. Yes, baganda bange abali ku lukalu lwa Bulaaya, baganda bange abali mu Southern America, abali mu America, Canada,
kossa n'ebitundu ebyenjawulo ebyetoolodde ensi eno. Bannayuganda mwenna abali awo mu bitundu bya Australia, abantu no bangi ab'enjawulo babi confusinga, balowooza waliyo ensi emu ne waliyo Austria, waliwo ne Australia. So baganda bange mwenna bali awo mu Australia ne wansi awo e New Zealand, tubalamusizaako mwenna mu bitundu ebyenjawulo gye muwangaalira. Kigenda kita gye mutuusaako engalo pate Uganda omuntu wa wansi nate tuba tutomodde program yo si ndala wabula eno bagiyita Uganda Zuuka olunaku lubeera Lwakubiri. Yes, lubeera Lwakubiri tubeerawoko okubaako sensula ensonga ez'enjawulo naddala ezikwatagana ku ggwanga Uganda kw'ossa n'ebikolobero Yoweri Museveni Kaguta byatukozeeko ne gurupu ye okumala emyaka 40. Yes, ojja kunyamba okukwata share button abali ku Facebook ne baganda bange abali ku YouTube. Yes, we are live BCM ne ku mikutwa ina giringa ebiri. Yeah, so atasobola kafunano ku Facebook ogendawo straight ku YouTube nako tuba tuli live. Kana bagamba mwana ba YouTube ate wali mutawana ku nako Olwokubiri siteboma musasage ya mirambo temba musasage ya bifaananyi bikanga kabeera plain. Yes, Uganda Zuukuka. Lwaki Uganda Zuukuka? Is because bana Uganda bangi bali bebase abasinga bazuukuse naye bakyali mutulo. Bana Uganda basinga tutanye okwewenza ne tuwewunza naye tuzuukuke tuve mutulo. Truth be told, eggwanga Uganda basajja bali wamba tulina kwerwanako okulijja mu mikono gyabwe. Banamusiza ko bali bitundu bye Masaka, abali bitundu bye Mpigi, abali bitundu bye Bugisu, abali Busoga awo, abali mu West Nile, abali bitundu awo ebye Kasese na mwenna abekiri Ndongo munga mubeera kaawo. Banamusiza ko mwenna baganda banga bali mu bitundu bye Juba awo na muje baleko. Yes, onaku olw'omukaaga tujja kuba tubouncing back ne 360 degrees tewera bidde zibeera ssaawa 2 zennyini ez'akawungeezi. Waliwo omuzannyo mungi okugenda mu maaso mu bitundu eby'e Congo. In fact live stream gye twakola ku nnaku Olwokubiri nali nakuva ku live bwenti ate nga batugumbuddeyo Abakongo UPDF n'akabinja kabaka M23 ne ADF batugumbudde Abakongo abasukka mu 50 mu bitundu bya North Kivu eyo. So si byangu ebifaananyi byewo birabako nabyo bikangamukko naye ebitujja kuba tutukomawo nabyo olunaku lujja kubeera Lwamukaaga. Tujja kubeerawo nnyo mu kizimbe ku saa zijja kubeera 2 ez'akawungeezi ka leero ku bikolobero bya Museveni ne gurupu gye bibali bikola eyo mu ggwanga lya Congo kw'ossa n'okubba ebyobugagga. Yes, kati abagala footage ono yina ne bagatasobola playinga wano ogenda ku mukutuko Telegram n'oteekamu ekigambo 360 degrees waliyo channel eyo osobola okuba nga accessinga videos zino zonna footage ono akwatagana ku bikolobero bya Tabaisirwa byakoze ku Bannayuganda, ku Bakongo, ku Basomali, ku Ethiopia, ku Basudani kw'ossa n'obuvuyo bubatadde mu bitundu ebyenjawulo ebyensi Uganda kw'ossa ne East Africa as a region. So genda ku mukutuko gwa Telegram teekamu akagambo 360 degrees ojja kuba osobola okuaccessinga footage eno yonna. Omukadde yenna kuwojoyiningira bwoti ojja kuba osobola retrieving omulabe kw'ossa n'okuba nga oyagala omuteeka mu ggalale ng'osobola omujjala omuteeka mu ggaale kw'ossa n'okukola omulimu gw'okusharinga. Nabaga waliwo video ezitasobola kukuba ku lunaku Olw'omukaaga olw'okuba ziba zirabika bubi nnyo naye osobola okugenda ne weerondobozaamu n'okola selection n'okola choice yo n'ojjamu z'osobola okulaba kw'ossa n'zosobola sharinga n'okwongera okukenkuka ku biki Lutabaisirwa ne gurupu ye libazze bakola eri Bannayuganda n'abantu ab'enjawulo. Yes, atasafuna link ya atasamunga mamungamba sacha nemusoso ajja accessinga ojja mu kabox kange nabagambe namba yange li +9053 6619 0330 then nemanga asobola okuyambako oku accessinga footage on. Baganda bange mwenna ba foot soldier ne baganda bange mwenna abetolodde ensi eno ba opposite ya foot soldier beera ki simanyi ba foot soldier ne baganda bange mwenna bali manga ag'enjawulo abali mu diaspora community amagezi akulaba nga mukola omuzannyo gwonna ge mukola n'omulimu gwe mukola gwonna ogw'okulaba nga twejjako nakyemalira buli omu ettaffaali ly'oteekako. Yes, abeekalakaasa abanga abeekalakaasa mutera bamalamu amaanyi buli omu akole contribution ye. Yes, at the end of the day mukole contribution ye, buli omu gyakola contribution ye eri financial, eri physical, eri social, eri psychological in nature, eri spiritual in nature. Waliwo n'abagenda ku mavivi ne ba interceding for the country called Uganda, beekalakaasa petitioning bwenna buli omu proceed ettaffaali ly'oyinza ozimbako as long as fenna tusikowalinga mu goal post yemu ekigendera kasita kibanga kyekimu. Uganda ejja kutuuka ekyuke oba oyagala oba toyagala. Straight away ntandikiddewo ne program Uganda Zuukuka. Yes, bintu bingi bigenda maaso mu ggwanga Uganda, bingi bigenda kugenda maaso naddala guno omwaka ogujja kugenda kubeera busy nnyo. Ndowooza wiiki eno ejja emu oba bbiri mugenda kuba musoma budget naye budget
yagenda basomera temuli nnyo mulamu. I don't even waste your time. Way back fe twabereranga abato. Museveni ndowooza yali akajja ebiseera ebyo nali muto. Siwonga yali akajja naye ndowooza yali amazeewo kaakabanga emyaka nga 10. Naye nga abantu bawulirizanga budget ebiseera ebyo. Museveni ng'akyalinako abamukkiririzaamu biseera bya 96, 97, 98 ng'akyalinako bannayuganda bali bamukkiririzaamu era bali bamwagala nga balowooza nti yali azze kukyusa ggwanga Uganda. Kati abantu bateganga bu leediyo eyo olunaku lwo n'asoma budget awo ali 2000 awo kati batega bu leediyo okuwuliriza ogenda ku bu leediyo obeera mu matuulo banaasoma budget. Naye kati abantu babivaako simply because essubi lyabaggwamu eri gavumenti eno ate nga indeed balina ensonga zonna eziri convincing okulanga gavumenti eno bagijjamu essuubi. Kati so teri kyosuubira mu budget eno. Budget ya Uganda kiringa ekipapulo papuzi bagamba obuwumbi manyanga obutabalika simanya something oba 80 something nga obuulira sente ng'ozuulya nzito naye nga inako kyo sense almost ebitundu afuwe oba etundutundu ku budget eno nga ligenda facilitating amabanja ge beewola domestically ge beewola externally kati nezisigalawo nazo ngenda okumaliriza nga ekitundu ekinene nakyo bagenda kigenda misaala gy'abakozi ba gavumenti nga inako kyo sense sente ezigenda okuyamba omunnayuganda oba bintu ebiyinza okuyamba omunnayuganda nga tewaliwo wadde 10. So temuli nnyo mulamu abasajja eggwanga baalisuula budget kibeeranga bwezi kipapula sente ojja kugenda owuli ezigenda facilitatinga Museveni ne famire y'okubeerawo State House zigenda facilitatinga first family okwata ku matu okwata ku ttama n'ogamba Uganda what indeed went wrong. Ebibuuzo bibeera bingi suubira answer weeziri saa kulowooza mu question marks nnyingi nga answer zayo teziriiwo. Answer weeziri naye olwokuba bannayuganda basinga tebapayinga attention ku answers zino ne basigala nga bavugira mu tyoni oba nga bazanyira ku buyimba bwa state bwe beezannya. So omwaka guno gwe tugendamu yawedde afuwe into 2024 omwaka gwa 2025 mwena mukimanyi omukkiriza Museveni tukkiriza Museveni okubeerawo road map yakalulu ebeera etandika kyakubeera busy season nnyo gwe mwaka ogusembayo mu kisanja kino constitutionally ababaka babakkiriza okukyusa ebibiina by'obufuzi era ogenda kuwulira akavuyo akagenda okubeerawo simply because we always react ku buli kigwawo kyonna ku buli kakyainaagwawo tuliakitinga buli yakitinze tutandika okuzunga tujja bizungiramu kwa bingi ebigenda okubeerawo. Ye Museveni tumuveeko tudde ku ono tudde ku kino but truth be told I still stand by my position. Akalulu tekagenda kusuula Yoweri Kaguta Museveni. Yeah, that is my position. It may not be right naye nsuubira kyendowooza. Yes, kati mwoyo byonna amaaso gammwe gabeere magufu nnyo because state yo buli lunaku babeereyo nga bafumba wetuvaako kino tubazeeko events ki otubakuba kano akabadde aleka tuzeeko kati otubakuba kano kajja kabawugula tubasuulemu kano otujja wetti kano kajja kabawugula tubasuulemu kano bwenti state yo eba ne script yaayo kibanga this lupapula nti kati muno tukole bwe tuti yes this is how they are going to react. This is how they are going to respond. Yes. Then bakubemu kino ekiboozi kati kino wekivaawo gwekozesa buno busajja bwa media kwesa mainstream media atokozesa ona jayogera statement eri controversial kati state wetu kwekola kati olina okubeera ng'oli mulabufu nnyo ng'amaaso go gagudde nnyo n'otagwa mu bubadde bwabwe patogano omuntu wa wansi sawa kwesitingira buddebo sawa emu yokka nja kuba oyo ye pato yugi omuntu wa wansi kalusomba kalukyenchula amanyi okuba ng'ayiga mawulire n'agakyenchula n'agatuwa mu bujjuvu era ye mu ndowooza ye mu kwanalizinga ebintu nga bwe biri nga bwabiraba agambye nti talabayo ssuubi mba akalulu just emeya pepa nti kayinza okuggyako Museveni ku byobufuzi agambye nti akkirizaganya n'abo abalina endowooza bwetyo nti omusajja ono engeri gye yajja ku buyinza teyakeera ku makya ne bamulonda y'omuntu eyagenda mu nsiko n'alwana n'afuna entebe ye nti kati gwe mbw'aliyo ng'olowooza mbu munagenda wali ku ballot paper oba mu ballot box otiikinge mbu bakeere ku makya balangirire gw'olonze agambye ekyo muba mwerimba era nti byonna mubikole mugezeeko naye nga ekyamazima nti eyo ssuubi teriiwo
ng'abangi abamu bazze babyogera tuze tuwulira mukulu nga Dr. Kanokiza Besigye bambi abadde atera nnyo okwogera ensonga eyo ne mumubuuza nti wobanga kyekyo lwaki oba essaawa yonna oba oddinganamu ng'oyagala okwesimbawo naye gye bali abantu abalina endowooza ng'eyo abalabira ebintu ewala kubanga tugezezzaako emirundi mingi naye nga buteerere. Oli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okubanga oleka komenti yo. Ebisigadde buterevu tukomawo nabyo temuvaawo.